Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo wambuuzizza wano ku ddagala lye bayita ensika z'omutuba. Ombuuzizza nti bwe naaba ensika z'omutuba zisobola okunjiggyako olutwe nga nzinaabye bunaabi. Ensika z'omutuba zisobola okukolera bulungi nnyo ng'onaabye naabe, wadde osobola ozikozesa mu nkozesa ey'enjawulo, naddala okuggyako olutwe. Zikola nnyo ku nsonga eyo ey'olutwe. Kati ozikozesa otya okuggyako olutwe ng'onaaba naabe? Ozifuna ensika z'omutuba bwebu buba buwuzi butera okukwata ku mutuba nga bukka wansi, buyitibwa ensika oba ensika z'omutuba. Ozifuna n'oziteeka mu bbaafu, n'oteekamu ne ke bayita akazunzanjuki, n'oteekamu amazzi, n'obiyengera ddala n'obinyigaanyiga. Ensika ezo n'ozinyigaanyiga, n'oluvannyuma osobola okufunawo dda n'obeera ng'onaaba. Beera nga weeyira eddagala eryo linaabe kawungeezi. Beera ng'onaaba oyogera. Osobola okugamba nti zino nsika z'omutuba njagala zinsikeko olutwe. Kazunzanjuki aluzunze ng'aluzza gye lwava. Zino nsika z'omutuba njagala zinsikeko olutwe. Kazunzanjuki aluzunze ng'aluzza gye lwava. Bw'otyo osobola okubeera ng'ozinaabako ng'oyogera bw'otyo, era zijja kuba zikuyambako bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri ky'obadde oyagala okumanya nti ensika z'omutuba bazinaaba ku nsonga eyo y'olutwe, obeera osobola ozinaaba bulungi nnyo. Ziba zijja kukuyambako singa obeera z'ofunye zokka, just ogattamu n'akazunzanjuki n'obeera ng'onaaba. Olutwe lujja kuba lukuvaako. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi. Mweraba.